nedde mabega myaka 50 obo bonna tugenda kujjawo tubukolemu eseffuliya n'essigiri tubazimbire ennyumba ezibasaana. Tofaayo nkomeewo people power our power. Kakati kano kengudde byenjogedde kati kantandike buto. Kibi nnyo kibi ddala kirungi nti teyafunye obuzibu bwonna era n'asigala nga akyakuba campaigns ze. Ali tuvuddeko kaawo katono era ng'akyali eyo e Butebu Budaaka. Yayongedde maaso okubeera ng'akuba campaigns ze waviiridde n'omusajja eyazze nga amukaabira. Easy. People power. Our power. NUP. Easy bro. Easy. Balekabo. Labayo. We malo kufuka president ya moja basiba. Tema kukwata kodi. Tema kuchangaranya. Easy. Kakati ulira. Abana b'Obudaka. Nga nkuggyeko era awo katono ekibiina kya NOP kyayongedde maaso okubeera nga kikola manifesto yakyo mu nnimi eziwerako okubeera nga abantu bongera okubeera nga bategeera ki singa Bobi Wine oyo ba Honorable Robert Kyagulanyi tiwabeera abadde ayingidde mu ntebe byagenda okubeera nga akolera abantu be. NUP efulumiza manifesto yaayo mu nnimi 8. Ennimi 8 olunaku olw'omukaaga baazitongozza manifesto okwongera abantu okugitegeera obulungi. Naawe nze ngenda kuwako olulimi Luganda wanze lwensinga okutegeera nange ng'omuntu ate tugitambuze buli amanyi Oluganda emutuukeko. Ngenda kudda mbawe n'ey'Oluswayiri yagikoze mu Luswayiri n'agikola mu Luganda Oluzungu n'akola mu Lunyankole yakoze mu Lusoga n'akola mu Lutooro n'akola mu Luteeso n'akola mu Lukakwa yakoze ennimi ezisinga obungi yazikozeemu. Nenze kankuwe ey'Oluganda. Kyagulanyi agamba bw'ati. Agamba singa abawangudde akalulu ka 2026 essira agenda kusinga kuliteeka ku bintu 11 okusingira ddala bingi naye essira eddene agenda singa kuliteeka ku bino. Agamba nti agenda kuwa gavumenti z'ebitundu obuyinza obumala okuweereza obulungi abantu. Gavumenti z'ebitundu local government omanyi local government okesigenda binnyonnyola olw'obudde. Agamba nti agenda kuzzaawo okunyweza enfuga ey'amateeka kye tuyita democracy teriiwo kusinziira ku ye. Agamba nti okukuuma ssemateeka nsonga ya kusatu okukuuma ssemateeka ye constitution. Jjukira nti constitution ya Uganda eno ekwatiddwamu nnyo mu period ezeyeetooloola. Yakolebwa 1995 naye ojjukira waliwo baagikwatamu awo nga bajja ekkomo ku bisanja byali 2 ne bongezaayo ne bagidamu ne bagikwatamu awo 2017 awo Right Honorable Kadaga nga ye speaker awo ne bajja ekkomo ku myaka kubanga luli omuntu okulembera Uganda yali alina kuba wakati w'emyaka 35 n'75 nga talina kukka wansi oba kusukkawo. Naye munnaye baagikwatamu agamba agenda kugikuuma n'okugitereeza. Agenda kussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu human rights. Jjukira NUP kyekibiina ku opposition ekisinze okufuna obuzibu n'eddembe ly'obuntu. Abawagizi baakyo bakubiddwa basibiddwa babuziddwawo babonyaabonyezeddwa babadde tochadi bangi nnyo ku bo bakyalina ebisago naye nga biva ku nsonga za byabufuzi. Kati agamba waakwatamu ekyo nakyo kigenda kubeera ku mwanjo okuuma eddembe ly'obuntu. Agamba agenda kulwanyisa obubbi n'obulyake mu bitongole bya gavumenti n'okukomya okujaajamya ssente y'omuwi w'omusolo. Njogera ku ssente y'omuwi w'omusolo osobola okukitegeera newe sitakinnyonnyola. Agamba nti era Kyagulanyi singa aba awangudde akalulu omwaka ogujja 2026 mu gavumenti ye agenda kufuba okuzzaawo obumu mu bannayuganda. Abantu beeyawuddemu obumu tewali agenda kikolako nnyo. Okusonyiwagana, okutuusa obuweereza, okuli ebyobulamu, ebyenjigiriza, amazzi amayonjo n'ebirala byonna. Agamba mu nteekateeka y'okutumbula ebyenjigiriza alina enteekateeka y'okuliisanga abaana ku masomero ga gavumenti. Kibayamba okusoma nga si bayala. Jjukira amasomero ga gavumenti ndowooza agasinga tewaba mmere. Kati ate omuntu amanyi physics, economics, omuntu amanyi science, amanyi mathematics, obanga toyina kiri mu lubuto
ebiseera ebisinga kizibuwala agamba agenda kuteekangawo emmere nga yabwereere ku masomero ga gavumenti ayina enteekateeka ey'okulwanisa ekibbattaka n'okunyweza obwannannyini bw'abannayuganda bonna ku ttaka. Jjukira mu Uganda muno ekibbattaka kikutte ejjembe kyokka ng'ate abasinga okwenyigiramu kikwewunyisa ate munaye bali mu gavumenti bennyini. Ogenda okuwulira omujaasi gundi yasengudde abantu, ogenda okuwulira minisita gundi yasengudde abantu, ogenda okuwulira simanyi alina oluganda ku pulezidenti yasengudde abantu. Kwegamba ogenda okwetikenenya bw'oti nga ekibbattaka kitambuliramu abo ate abalina obuyinza abatukulembera. Agamba agenda kukirwanako nnyo. Kyagulanyi yasiimye bonna ababadde mabega wa manifesto eno okukyuka okudda mu nnimi ezo 8 because yafunye abantu okuva mu regions zonna abamanyi ennimi ezo ne basobola okubeera nga bamuyambako okuzikyusa era n'akunga bannayuganda bonna naddala abavubuka kano kawulirize nnyo bakozesa emitimbagano nga TikTok wano wendi bakozesa Facebook aba Instagram aba X former Twitter aba WhatsApp YouTube ne walala wonna basobola okutambuza manifesto eno buli omu okusinziira ku region gy'ava lwe lulimi lw'abatambuza okusobola okunyikiza ekintu kyagenda okukola singa abatutte entebe mu 2026.